waliwo omu There is one. rumor yafuluma bufulumi in the public. The rumors just went in the public when ngambo zatambula ne zizunga. Nti omusajja Katonda agobye mukyala we naye alabika alina girlfriend. That maybe the husband has just left the married wife and now he has a girlfriend. Girlfriend n'akwata ebifaananyi. And the girlfriend held the pictures n'abiweereza mu New Vision. and put them in New Vision. Or whatever paper, it may not have been New Vision, but the pictures there were very good pictures. Like she took time to take those pictures. Amen. And they were in New Vision doesn't do tabloid work, but they were in different places. So she did a come out. Amen. And then while people were speculating, has somebody else sent these pictures or is it her? N'avaayo mu camera. And she came on through the cameras. N'agamba nze gwe mulaba. And me here you see. Nze bwe neeraba ndaba nze mukyala. With the way I see myself, I see I'm the real wife. Kubanga omusajja maze naye emyaka 3 miramba. Because I've spent 3 years with the man. Kwegamba olaba nti baagala nnyo okulabika. These side dishes want to show themselves off. Omuntu ng'omanyidde ekintu nga mmotoka yiyo wagigula ne sente, you paid the price. If your car belongs to you and you paid the entire price, otuuka n'omanyiira emmotoka eyo. Some time comes and you are used to your car. Naye bano abantu abatambula ku street bw'alaba emmotoka ennungi ne bw'aba si ye ayagala gyekubiseeko ekifaananyi. Even the people that walk on the streets, when they see a good car, they want to take pictures as if it belongs to them. Naye bw'olaba eyeekubisiza ekifaananyi ku mmotoka omanya si ye. If you see a person taking pictures on a car, that shows it doesn't belong to them. Nannyini motoka. The owner of the car. Teyeetaaga kifaananyi. They don't need the pictures. Kubanga nkibeeramu buli lunaku. Because the car belongs to them. Kati ono ajja genda Twitter akube They go to Twitter. Balina engeri gye bakolamu. There is a way they pose for those pictures. Asemberera omwami wakole And they lean on the husband, they take My dear. Gundi. Never respond. Wake up every day as the wife of this man. Look beautiful. Look smart. Pray and totally ignore that nonsense. Tetukuwuliranga nti wakutte essimu n'okuba. Let us never hear you that you held a phone and you called a side dish. Tetukuwuliranga nti wagoberedde omwami. We don't want to hear that you are following your husband left, right and center. Omukwatireyo. So that you get them ready-handed. Kuuma ekitiibwa. Wanirizaako yonna gy'osinzira okubeera nga ogoberera oli ku Fahad Pro era nga ly'eddoboozi ly'owulira amanya gange yenze Fahad Pro. Wano tubeera ne updates ez'enjawulo, amawulire agaakagwawo wano obeera nga ogafuna. Yes, wano tukuwa updates mu nsonda zonna amawulire, ekintu kyonna kyonna kasa kibeera nga kikola amawulire wano mbeera nkikutuusaako. Webale gwe subscribinga ate gwe atanaba kubeera nga osubscribinga nawe gamba ekigambo kimu nti subscribe gwe otuule osirike. Gyebuvuddeko twali mu ntalo z'abasumba era nga zino zaalimu abakyala b'abasumba ab'enjawulo. Yes, kuno kwoteeka omukyala amanyikiddwa nga Jessica Kayanja nga akolera wali ku Channel 44. Kuno gattako omukyala amanyikiddwa nga Susan Makula era kuno gattako omukyala amanyikiddwa nga Teddy Bujingo. Entalo zino zakwata wansi ne waggulu wabula ne zibeera nga zikakkanamuko. Kakati twabadde tuli awo omukyala Jessica Kayanja lunaku lwabadde lwa Joe n'abaako obubaka bwayisa butereevu ku Channel 44. Yes, n'addamu n'atakula ekiwundu era
alina obubaka bwe yaweereza sayidi eri wabula ate omulundi guno obubaka bwe yabuweereza omukyala Teddy Bujingo yabuweereza omukyala kenyini Teddy Bujingo ngenda kubeera nga mbatirako akatambi mukeerabireko ate nga n'ebyomwana wa full figure nabyo bikyagendera ddala maaso bikyalanda. Yes, waliwo omuvubuka yavaayo n'agamba nti yazaala mu full figure bikyalandira ddala ensonga za DNA. Ngenda kubeera nga mbalekirako obutambi buno oluvannyuma nkomawo bwe just ky'oba okola subscribe kona ka notification bell tuula osirike Fahad Pro gemanya temuvaawo. obwongo n'okusomako kwonna My spirituality. obw'omwoyo we n'amafuta ge gaalina Picking up a phone n'akwata effimu and saying, hello, halo I hear nkuwulira mma that you were with my husband. obadde n'omwami wange mu kasonda That is stooping so low. oba weesudde mu ttaka gwe ow'empeta Completely ignore. mu ssuula ly'obeere ng'atamulabawo. These women love attention. Bano baagala okubalabawo. And the reason they get into such relationship is because they have an attention deficit syndrome. Ensonga bayingira mu bufumbo bwabwe kubanga balaba tebabalabawo eri banyooma. Era tulabye bangi nga ne bwe baba tebamulabye. We've seen many even if they have not seen them. Era naye agezaako okulabika. Amen. They want to show themselves off. Kati gwe tomuyamba kugezaako kulabika. Don't help them to come in the lamplight. Waliwo omu. There is one. Rumor yafuluma bufulumi in the public. Rumors just went in the public when ngambo zatambula ne zizunga. Nti omusajja Katonda agobye mukyala we naye alabika alina girlfriend. That maybe the husband has just started the married wife and now he has a girlfriend. Girlfriend n'akwata ebifaananyi. And the girlfriend held the pictures n'abiweereza mu New Vision. and put them in New Vision. Or whatever paper, it may not have been New Vision, but the pictures there were very good pictures. Like she took time to take those pictures. Amen. Yatwala obudde okutwala ebifaananyi byo n'abyeditinga bulungi. And they were New Vision doesn't do tabloid work, but they were in different places. Nga biri mu bifo eby'enjawulo. So she did a come out. Amen. Ne yejjayo. And then while people were speculating, has somebody else sent these pictures or is it her? Ng'abantu bali mu kwebuuza waliwo omulala abireese oba oli yennyini yabyeweerereza. N'avaayo mu camera. And she came on through the cameras. N'agamba nze gwe mulaba. And me here you see. Nze bwe neeraba ndaba nze mukyala. With the way I see myself, I see I'm the real wife. Kubanga omusajja maze naye emyaka 3 miramba. Because I've spent 3 years with the man. Kwegamba olaba nti baagala nnyo okulabika. These side dishes want to show themselves off. Omuntu ng'omanyidde ekintu nga emmotoka yo wagigula ne ssente, you paid the price. If the car belongs to you and you paid the entire price, omutango wakusasula. Otuuka n'omanyiira emmotoka eyo. Some time comes and you are used to your car. Naye bano abantu abatambula ku street bw'alaba emmotoka ennungi ne bw'aba si ye ayagala agyekubiseeko ekifaananyi. Even the people that walk on the streets, when they see a good car, they want to take pictures as if it belongs to them. Naye bw'olaba eyeekubisizza ekifaananyi ku mmotoka omanya si ye. If you see a person taking pictures on a car, that shows it doesn't belong to them. Nannyini motoka. The owner of the car. Teyeetaaga kifaananyi. They don't need the pictures. Kubanga nkibeeramu buli lunaku. Because the car belongs to them. Kati ono ajja genda Twitter akube They go to Twitter. Balina engeri gye bakolamu. There is a way they pose for those pictures. Asemberera omwami wakole And they lean on the husband, they take My dear. Gundi. Never respond. Tomukyala ow'empeta wawusigaliza ekitiibwa kyo toyanukula. Wake up every day. Zuuka buli kaseera. As the wife of this man. Nga gwe bukyala nannyinimu eri omwami ono. Look beautiful. Weekoleko ofaanane bulungi. Look smart. Uyambala engoye zo ennungi z'olina. Pray. Saba. And totally ignore that nonsense. Oli muleke nga berenga mistukolo tomufanako. Tetukuwuliranga nti wakutte essimu n'okuba. Let us never hear you that you held a phone and you called a side dish. Tetukuwuliranga nti wagoberedde omwami. We don't want to hear that you are following your husband left, right and center. Omukwatireyo. So that you get them ready-handed. Kuuma ekitiibwa. Bw'obanga oli twebakangako naye ogenda otya mu DNA naye awo oba omaze okwekuba gye nti wajjamu empale oli gw'oyita ebinyinyi
n'akwebakako ate nga tayambadde na kondom. Uganda zaabu nga Jennifer full figure ye alina olukusa oluvuma buli muntu, olutyoboola buli muntu, oluwemula buli muntu, olutyoboola abaana b'abanne naye ye omuntu bw'amuziddiza omuliro neerwanako abazizza musango ogwa Naggomola era ng'atwalibwa mu kkooti. Eyo ye Uganda democracy akola. Bannayuganda, njagala beebuuza ebibuuzo bino. Bw'abanga omuntu takwebakangako, okkiriza otya okugenda naye mu DNA? Oba omaze okwekuba gye nti nzikiriza yanneebakako naye omwana si wuwe. Ekyamazima omwana asobola okuba era nga si wa simpoke naye fulufiga amaze okutegeeza ensi kakkiriza okugenda mu DNA nti omwana yamwebakako. Gwayita ebinyinyi, gwagamba atasobola nakulaba waafuse, gwalabanga atasaanidde. Bannayuganda, Jennifer full figure si wa kitalo mu Uganda naye alinako level entono ennyo gy'aliko okusinga ku balimi b'emboga abatambuza obuugi mu paaka oba abakongozi b'enseenene. Y'ensonga lwaki ensonga ekwata ku full figure esobola okutuyamba n'esomesa eggwanga lyonna, kubanga media ya Uganda ewadde full figure coverage wadde nga yandibadde tasaanidde kubeerako kyayogera mu bantu. Omuntu bw'akeera ku makya n'akubuuza, media, TV, radio zikyaza full figure ayogere ku ki, asomese ku ki, bamukyaza ayagalize oba yagazise abaana abato okusoma yasoma nti nedda, bamukyaza abuulire abantu engeri y'okukola mukazi mukozi nti alina ssente nti nedda, bamukyaza nti ali successful mu byemizannyo nti nedda, bamukyaza ku TV ne ku radio akole ki eri bannayuganda? Ansa eryemu, Uganda zaabu. Bannayuganda, omuvubuka ono simpoke wenkoledde vidiyo eno, ensonga ye ng'akaayanira omwana wa full figure egenda mu mwaka sinakindi guyinza okuba guyiseemu. Omuvubuka ebigambo bye yayogera mu kutandika bye bigambo byayogera kati, takyusangamu okuddako we yagambira mu kusooka nti ye yakwana full figure, ate kati n'akyusaamu nti full figure yamukwana. Naye nga byonna bitutwala ku kintu eki, kwekola oba kumukola ate nga tebambadde kondomu. Ne muvaamu omwana gwakaayanira ye simpoke ng'agamba nti full figure yamutuuza n'amugamba nga bwe batta ekyama ababiri, n'amugamba nti munnange ekyama kyaffe kyavaamu omwana era nina olubuto lwo. Simpoke kwe kuvaayo n'ategeeza ensi ng'ate alaba omwana bw'azaaliddwa maama eyamutuukirira bwe batta ekyama ate omwana amutuumye amannya agatagwa mu kiti oba mu kika ky'abasimpoke. Bannayuganda, nze simpoke simumanyi, simulabangako. Jennifer full figure yekka gwe mmanyi kuba ye mwannyinaze, naye ne bw'abeera mwannyinaze ekituufu nkyogera kubanga kijja kuyamba abantu abalala abeeyita abaakabi. Naye ate empungu mu bire gyeyita
erina okudda ku ttaka okufuna ekyokulya nti Jennifer full figure ayinza okuba kati atambulirako abeSFC abeera kumpi ne ba VIP naye nga levo ye y'abasimpoke era y'ensonga lwaki teriyo wa SFC akayanira mwana wa full figure teriyo wa SFC agamba nti nno ensonga ya simpoke nfu kuba nabo bantu basoma bonna abali mu SFC beebuuza oli bw'abeeranga takwebakangako asobola ate okujja n'akayanira omwana wo. Njagala bannayuganda nze neewuunya ne balooya abali mu Uganda abo abalina omusango gwa full figure oba obwongo bwabwe buli muminyira. Tosobola kubeera looya nga wasoma era ng'oli muka IQ. Full figure n'akuleetera emisango musimanyi ayagala kusiba oba ayagala kutwala abamwogerako mu kkooti nti bamutyobodde. Balooya bano ne batabeeramu kabuuzo kategeera nti full figure yakavuma bameka mu Uganda. Muntu ki full figure gwatavumye? Mu Uganda muntu ki full figure gwatawemudde? Mu Uganda muntu ki full figure gwatatyobodde? Mu Uganda muntu ki full figure gwatamazeemu kitiibwa? Wadde ab'omu NRM oba abali ku opposition bamanyi ne batamanyi. Kyemwagala okugamba mmwe balooyamu abalina eminyira mu mitwe nti full figure ayina eddembe okuwemula n'okutyoboola abantu bannayuganda ne families zaabwe, naye ye omuntu bw'avaayo okwerwanako abazziza musango ogwa naggomola ogusaana omutwaza mu kkooti. Full figure avumye omuvubuka gwe bayita Kayanja, ebivumo biringa mutwalo. Kayanja naye ayina omusaayi, Kayanja naye muntu. Bw'avaayo n'agamba nti omuntu ono nga anvumye nnyo nange nina okwerwanako, kiki ekinaaluma omuntu ono anvumidde ebbanga eddene, naye n'akijjayo okuzza omuliro okwo gubeera gufuuse musango. Kyemwagala okugamba mmwe balooyamu abalina eminyira mu mutwe nti ye Kayanja si munnayuganda, yaliwo okutyoboolebwa, yaliwo okuvumwa, yaliwo okumalibwamu kitiibwa kye. Full figure kigambo ki ky'otaavuma Bobi Wine kulwokuba Bobi Wine wa opposition ye yakutwala mu kkooti? Full figure kigambo ki ky'otavumye ba officials aba VIPs aba abanene abali mu NRM bali bakutute mu kkooti? Full figure muntu ki mu Uganda gw'ototyobodde era gw'otowaddeeko mawulire ga bulimba ani yali akutute mu kkooti? Tewali. Kitegeeza full figure bw'obeera nga naawe ovuma abantu naye balina okuvuma tit for tat. Tosobola kusimba nsigo za ffene ate n'osuubula amatooke mutugjeeko akamanyiiro. Full figure nze ayogera bino ndi wa NRM. Saagala olowoozese bannayuganda nti aba NRM bonna baliwo okweyisanga ggwe, nti owa NRM tazza musango, nti owa NRM yalina eddembe okutyoboola buli muntu. Singa bwe kityo, singa tulaba abaana abava mu famire ya President Museveni oba mu famire ya Mwami Sale Musale nga bagenda batyoboola buli muntu ne balina empisa, naye mmwe ebinyinyi by'oyita munno nti no kinyinyi ekyakwebakako, kubanga bw'abeera nga weebakirwako omuntu gw'oyita ekinyinyi etegeeza naawe oli kinyinyi kuba embwa etambula n'ambwa. Full figure nkusaba oddemu amagezi oweebuuze ng'owebase ku buliri bwo nti ani gw'otovumye. Era bannamawulire bwe munaabamalako eddembe nga mugenda mubatiisatiisa bakole mulimu ki? Kyogamba nti no gwe full figure omuntu talina kubeerako gy'alaga okwerwanako kulwokubanga owagira NRM. Nze mpagira NRM ani gwe nali njooze, mpagira NRM
ani gwe nali mpisizzamu amaaso tewali nvayo nenjogera ekyo ekituufu ekirina okubeerawo era nange oli bwabeera nga wulira nti mwofendinze nga nziriza omuliro gwolowooza full figure olina eddembe okumanyiira n'okukuba okubba okutyoboola n'okuswaza abalala igwe tebagambako kulwokubanga owagira NRM oyagala okusiiga ekifaananyi ekibi mu bannayuganda nti abawagizi ba NRM baliwo okutambuza jjoogo si bwe kiri abawagizi ba NRM ffe naffe tulina empisa era naffe betujooga abantu batutwala mu kkooti saagala olowooza full figure nti Pulezidenti Museveni bw'abeera nga yakuwa omukisa omusemberere nti oli wa kitalo waliyo aba SFC abaasoma abasiiba ne Pulezidenti Museveni ate nga bo balina n'emmundu naye nga tebajooga bantu full figure njagala nkubuulire nti waliwo abantu abakoze ne Pulezidenti Museveni nga balina akawogo for example mukwano gwo tagenda nga avuma bantu naye ng'ate ye alina ne ssente ziyinza okugamba nti oyo mumukwate mukuba embooko 100 naye amanyi ebyo byansi Jennifer full figure wavuddeyo ne weekuba endobo oyagala mugende mu DNA which is very okay and which is very beautiful era nze nakiweero kaminze era nkyagala nnyo era ndi ready okusonderako omuvubuka oyo simpoke afune obwenkanya naye kewamaze okukkiriza okugenda mu DNA bulijjo kye tukunoonyaamu omaze okukkiriza nti omwana wa simpoke era simpoke gy'oli tobeera omusiru okukkiriza DNA kubanga zigenda kudda ng'omwana si wo kulw'okuba tolina ssente gwe munnayuganda mpuliriza omuvubuka ono gwe bayita simpoke essaawa zino wenkoledde vidiyo eno abadde mu kkomera lwaki baamusiba kubanga full figure kubanga yavaayo n'akaanira omwana ne bamuteekako ebisango nga bye baateeka ku Bobi Wine nga bye baateeka ku Dr. Kiza Besigye nti yakutte omwana ne bagamba nti omuvubuka ono simpoke yabba bbulooka era ne bamutwala ne bamusiba ku lw'okubanga asaba omwana wa full figure gwe yamuzaalamu eyo ye NRM gyempagira NRM gyempagira eyagala demokrasi bannayuganda njagala nkubuuze gwali eyo DNA ya celebrity ki eyali ekomyewo ng'eri vaito era ng'eri rio ng'oggyeko bano abakubi b'emboga abadigu ate n'abaana ab'emboga ababetisa abakongozi b'enseenene era omugezi DNA ekomawo ng'eri ku saidi ye mujjukira omukazi abakazi ababiri abaali bakaanira omwana ate nno baabo nabalinamu eri of doubt kuba mubayinza okubeera abasawo baamuwa omwana mu ddwaliro ng'omukazi azadde oba okitegeera abo bo baali batuufu bakaayane naye njagala mututunuulire omusajja Dr. Jose Chameleone abavubuka baavaayo babiri nga bagamba Dr. Chameleone ye taata waabwe omu muwala omulala mulenzi nga bakulu bali mu myaka 2 kkiriza oba gaana Chameleone yabagamba omusaayi ogugwe guli mu blood bank simanyi eyo gye bakeberera DNA ewandegeya ebitaliiyo ku lw'okubanga bali baazaalibwa mu bakyala abaavu naye mujjukire nti Chameleone we yabazaalira abaana bali ne Chameleone yali mwavu ne kati alaba grade nnene ne yeegaana abaana DNA ne ziggweraawo njagala mugende mulabe simanyi ono Jostede simanyi Giostede omusaayi gwakomawo nga guli ku saidi ki ku lw'okubanga ateekamu aprotecting erinnya lye era najja n'agula ono omukyala n'agamba tugende mu DNA kankuwe njagala ogire boti kubanga gwe mulimu ne biggwera eyo DNA ne zikomawo nga omwana si wa Jostede
njagala tugende ku Irene Namatovu mukyala wa Honorable Geoffrey Rutaya. Omukazi bwe yavaayo nti amukayanira nti amuzaala. Bwe bagenda musaayi, omusaayi gwakomawo nga guli waani. Ng'omukazi tazaalangako ku Irene amwesibako. Njagala gwe Munnayuganda weebuuzeemu era bangi b'omanyi. Simanyi Biniganta, simanyi abantu olwo abantu oba okitegeera. Njagala weebuuzeemu nti omuvubuka ono bw'anaagenda mu DNA baamukwata ne bamusiba. Fulufiga omuvubuka avudde neekubira enduulu nti Fulufiga amutiisatiisa okumukolako ekikyamu okumutta. Ate nga kisoboka kubanga Fulufiga bamukutte omwana ne bamusiba nti yabba bulooka atabbangako kakyanga azaalibwa. Naye omuvubuka alemeddeko ekitegeeza mutuufu. Gwe Munnayuganda njagala weebuuzeemu alinamu ka psychology mu mutwe oba ka IQ. Bw'obeera nga bakutiisizza ab'emmundu bazze bakukutte bakutadde mu kkomera, bw'obeera ng'olimba ensonga oba wagivaako dda. Detectives bwe bagamba bw'obeera ng'olimba ensonga oba wagivaako dda. Njagala gwe Munnayuganda ojjukire omuvubuka ono yagendako ewa Honorable Nakiwala Kiyingi. Honorable Nakiwala Kiyingi ensonga ze n'agaana okuzikolako ku lw'okuba Fulufiga awagira NRM. Honorable Nakiwala Kiyingi ensonga akola ku z'abaavu ennyo, ate abo ndowooza batajja kusisinkana eza Fulufiga yazigoba. Omuvubuka n'atafuna bwenkanya ku lw'okuba yala. Oyo ye Honorable President gwe yateekamu obwesiga asaavinga ensi ye kyenkanyi, eyo ensonga yagigoba. Njagala gwe Munnayuganda ojjukire ensonga ya Pastor Bujingo ne omukyala gwe bayita Naluswatted nti omukyala Nakiwala Kiyingi yafulumya ekiwandiiko ku nsonga ezo nti Pastor Bujingo tali supposed kulabirira baana be bali abalala be yazaala abaweza emyaka 18. Ayina kulabirira mwana muto ate era mbunnamu amulabirira amuwa fees. Omukazi Naluswa n'agamba siina geereegana ne Honorable Minister naye ye Pastor amanye ekituufu sente yazikomadde okuzituwa. Naye nga mujjukire ne bali abaana abaweza emyaka 18 baani ani abazaala ku by'obugagga bya taata babeera balinako omutego oba sheya nti ye oyo ye Honorable Nakiwala Kiyingi. Kati gwe Munnayuganda nkusiigidde akafaananyi ako olabe omuvubuka ono anaafuna obwenkanya bwe babeera nga ebyo byonna bizze bimutuukako. DNA mu Uganda eyali ekomyewo nga ya celebrity nga ziririyo nga nkakafu ziri z'abantu babiri bokka, nze omutwe gwange nga kwegamba nga gulina obukakafu ku DNA ezo. Esooka ya Honorable Nsereko, omuvubuka eyali yeesiba ku Honorable Nsereko. Ekyamazima kiri nti ogwo omusaayi gwali riyo, DNA yali riyo, ng'omuvubuka baagula mugule nga baagala kubba Honorable Nsereko ssente. Naye nga DNA yo yali riyo kubanga Honorable Nsereko yali talina interest yonna mu muvubuka oli, wabula naye yali ayagala okulongoosa erinnya lye oba kituufu kibamwogerako naye tamanyi kuba naye Mwami Nsereko taata we yazaala muzaale ye tayinza kakasa. Muntegedde bulungi. Era njagala gwe Munnayuganda ojjukire omusaayi gwa Bobi Wine n'omwana gwe yazaala mu mukyala wa UK mbu. Bobi Wine yakwata omwana n'amutwala mu DNA nga n'omwana yamala ddomu acceptinga omwana ave mu UK n'agenda n'awummulira mu maka ga Bobi Wine. Era Babi n'amuwero kaminga ng'omwana. Trust me. Omusaayi mukudda ng'ekituufu kiri nti Bobi Wine si ye taata w'omwana tebyagenda na mawulire
Bobi Wine yali alina nnyo interest mu kwagala omwana ono abeerewe kuba yali yamu accepting adda. Era nga Bobi Wine tasobola kwegaana mbu seebakangako na mukazi oli nga tetwambadde condom. Be bantu babiri ba celebrity be naakakakasa DNA